Abaminisitule by'entambula nga bali wamu n'ab'ekitongole kya KCC balangiridde enteekateeka empya ey'okuddamu okubangula n'okuwandiisa ababoodaboda bakolera mu Kampala. Okubangula kuno kwakutandika ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno okubasomesa balina okuvugira mu kibuga ng'emu ku ngeri ey'okukendeeza ku bubenje bw'oku nguudo. Enteekateeka ey'okuddamu okusomesa ababoodaboda erangiriddwa minisita omubeezi owa Kampala Christopher Kabuye Kyofa Togabye mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Media Center mu Kampala. Ng'ennaku ez'omukaaga bagenda kusomesezebwamu 1 ebikwata ku nguudo, eby'entambula, amateeka g'oku nguudo awamu n'engeri gy'ovugamu. Minisita Kyofa agambye nti mu nteekateeka eno empya ababoodaboda mu Kampala baakusomera ennaku 6 era nga balina okusasula emitwalo 6 era nti bakolaganye n'amasomero ag'enjawulo okuli UDISA, BK Prestige n'abalala okukakasa nga ababoodaboda bonna batendekebwa ng'omwaka guno tegunnaggwako. Kaakati emitwalo 6 za kukukkiriza kuva wali oyingire mu ssomero osome bakusomese tukuteekemu amagezi gaffe gonna obukodyo bwonna ofuuke omuvuzi ow'obuvunaanyizibwa ku kkubo. Ku nsonga y'ababoodaboda omutwalo gumu 5 abasooka okutendekebwa UDISA, minisita Kyofa agambye nti bano bakutwalibwa eri poliisi y'ebidduka okugezesebwa olwo n'abatakyajjukira bulungi byamusomesebwa wakuddamu okusasula asobole okusomesebwa okuvuga pikipiki. Bo bagenda poliisi kubagezesa, omukulu mumulabye akulira ebyokugezesa bamale obbagezesa bagambe kati gwosaanidde ogende wali bakufunira pamiti. Abavuga bodaboda nga balina emyaka 5 n'okudda waggulu abasabye okunoonya ekibanja awalala kubanga si bakkirizibwa mu kibuga. Kubanga nga tubateekerateekera nti bw'ovuga boda emyaka 6 oba 10 gundi senguka genda okola omulimu omuki kuba bamu bafuuse ebya myaka 5 bafunye n'abazzukulu ali ku kaboda jjajja bamulaba awugula abantu avuma ayogera eby'abavubuka ate kugamba mukulu okuzi. Amyuka akulira KCC Engineer David Limbazi agambye nti nga KCC batandise okuteekawo stage za bodaboda mu Kampala era n'alabula ababoodaboda abanaagana okugenda okusoma mu nteekateeka eno nti ebikwekweto byakutandika ku ntandikwa y'omwezi ogwokusatu omwaka ogujja. Ne process yo gazetting stages egenda mu maaso wamu nga ne training egenda mu maaso. Tusuubira nti okwenforcinga buli omu nga afunye ebisaanizo kujja kutandika 1st March 2023. Bodaboda motoka abantu abasinga balowooza nti bodaboda erina okubeera n'etteeka eryayo naye Traffic and Road Safety Act ly'etteeka erivuga bodaboda. Frank Mawejje ssentebe w'abavuzi ba bodaboda mu Kampala agamba nti balina buzibu na kwewandiisa kyokka Lumanywera wajjidde nga n'ababodaboda enteekateeka eyasooka ey'okubawandiisa yabaleka seke ng'ensimbi ze baawaayo tebamanyi gye zaalaga bw'atyo n'awabula wabeewo ennambika entuufu ey'omulimu guno. Ffe nga ababodaboda tukooye okutubonyaabonya n'ebintu by'okwewandiisa. Tubadde waneeno oba oliawo wa KCC najja atugamba kwewandiisa, wero sinajja, owa poliisi najja, ofisiala sinajja, ffe tuneewandiisa mpaka ddi. Abala bagamba nti basobeddwa nga baagala gavumenti ereeta etteeka ku mulimu gwa bodaboda okwewala embeera ey'okubanyukirangamu buli kadde. Ffe nga ababoda tulina obukulembeze ate n'ekyokubiri tuli bantu bakulu abategeera. Kakati bo mu kifo kye bandisoose ne batuula n'abakulembeze abatwala omulimu guno ne banyonyola kyekyandibadde kisookerwako nekyandisembyeyo. Ismail Nsobuga ne Disani Mutyaba bwe bakusakidde eggulire lino.